Music ono bwoba omuta osinziira ku ki abafo oyimba ku mukwano gwokka? Nze nno ndi omu ku bayimbi abo era ntera okyogerako mu interview zange ez'enjawulo zenkola. Njagala nkozesa music osomesa abantu era nkozesa music osanyusa abantu. Kye kimu ku kiruubirirwa kyange. Mbajjeko stress, mbasanyuse ate mbasomese. Yasimba ku mukwano gwokka nyimba ne ku bintu eby'enjawulo. Bani nakayimba ke nawandikira omuyimbi omu ke bayita Freedom. Nze nakawandiika. Nina obuyimba obulalo bw'enjawulo obutali nina akayimba bakayita Akaba ku album eri gye nagambye. Nina akayimba ke nakola ne Josede bakayita Gyenvuddewo. Nina obuyimba obw'enjawulo nga se mukwano gwokka. Ya enta gye mutamu kati kisinziira. Nga bwe nagambye nti entambula yaffe kisinziira. Twandiyagadde nti buli kubanga obusobozi obuzita ennyimba bwandibadde okuzikola okola audio obusobozi buyinza okubaawo naye promotion eno tosobola kwepankano ga kante emyezi 3 nkisobola ne ngamba myezi 2 oba gumu no ngamba nti buli mwezi njagala oluyimba olupya kiri simple naye dubunya problem eri awo kati dubunya problem eri kati kye kimpamu obuzibu ne ngamba nti olunsi waliwo olwenta emyezi 3 waliwo olwenta ne mmala emyezi egisukka ku 3 n'endyo kanta lwa busobozi just nenga nsobola okikola ne bwe guba mwezi nsobola okutabuli buli mwezi oluyimba. So bwoba toli mu ndongo kati omuntu akusanga wabiki ebirala byokola ebiri outside music? Bwe mba siri mu ndongo omuntu gyansanga nze nno ndi musajja mupambanyi ntera okugenda n'enjoza ku mmotoka. Bwe mba soozezza mmotoka ntera okujjako kwa Fulandani wa promota Mutyaba Safiki mani ya Fulandani nazo zirina amatabi mangi waliwo eri Masanafu waliwo eri Nasere Ganda ntera okugenda n'ensala ku nviiri nazo nzisala nzimanyi ndimu olwa kinyozi ya Safiki yazikuyigiriza enviiri oba gwe wamuyigiriza? Enviiri ezo oba nkugambe ntya kale era naye namutunuuliranga nnyo ng'asala naye mutunuulira nnyo ng'asala nenga nazaagala kale nenzaagala mpozi n'ekya kyentera okuba mu ku byengoye ebyengoye ebyo kwambala bwe bityo nabyo ntera bibaamu kwegamba neeyiiya bayitaayitamu neeyiiya bagamba nalese obukumbo obuliko neeyiiya mu buli mbeera mabegako wali nali engoye zange naye nina mukwano gwange eyo yali abeera Istanbul eyo kati ng'amanyi okumpeereza engoye nze nenzitunda wano naye zaalinga zaakabeeyiko takuba kati ate tetukyakikola era nayo program yayimirira mu covid eri kuba zajjanga mbeera nazo nga tezaakabi biki naye kati kyayimiriramu. So eno gy'ojjate ssente zigenda mu music wali emabega tubadde we tukikola ne tweyiiya nnyo ebbali okulaba nti tuteeka mu ndongo kati music aleeta nozzaamu kati sawa zino kale taleeta nnyo twongerako naye ng'ezimu era ziva mu music ne twongerezaako ne tugira kati naye alina kyaleetayo okulaba nga ate netuteekamu n'aleetayo ne twongerako ne tuteekayo. Abayimbi ennaku zino bettanidde nnyo okubaako kyayigayo ekivuga. Ndowooza kino kiyambako performance n'obeera wanjawulo kubanga ekibaddewo nti omuyimbi ayimba buyimbi naye ennaku zino olaba nti abayimbi abamu ayizeeyoko ku kivuga. Opulaninga okuyigayo ekivuga oba oyinayo ekyomanyi? Era nze ebiseera byange ebisinga nga bwe nkugambye nti egy'emirimu emirala ngikola n'ebiseera byange nze nno ne mu studio oluusi mwensula. Kati mbeera nnyo mu studio nkubamu ku ngoma naye sikubira bayimbi naye nkuba engoma. Nkuba piano siri kafulu nnyo naye nga nayo ngikuba ne gita nayo ninamu kiji zenkuba. Sinaba kukenkuka nnyo naye nga nina ebivuga byenkuba ddala piano eyo ngikuba. Era waliwo ennyimba zentandika nga nze nendutandika nga sinagenda wa producer ngendo tutuukawo ne mugaa tukole bwe tuli walaba nga kisaanye nga tutambula n'ekyo walaba nga tekisaanye nga tukyuseemu tukole bwe tuti. Mmere ki ekuwoomera Santos? Munaye ndi muli wa matooke njagala nnyo ettooke eryo. Awo otegeerera omwana ow'ebuddu. Nze mwana watte ettooke lyannema ate enva nno ate muno enva zange lwakuba nti alusa zigenda zizinjijjako naye ettooke eryo n'ekinyeebwa nga kiri mu kaamukene linkolera nnyo lwakuba nti kati nafunamu engeri y'akaalusa alusa zino zinsumbuwamu nko ze zireeta obuzibu naye nga
awo embadde ensibira bagamba alusa tezikwatagana na matooke kuba nange nzirina ya naye toke ndirya baba tolaba nti zepanka ndisabula baba ndisabula kala ziki kala jensinga okwetaaga nze no kala yange ndi musajja nnyo ayagala nnyo ebyero yadde leero ndi bwe nti naye era ekyeru mwe kiri okiraba ndi musajja nnyo ayagala nnyo ebyero njagala nnyo ebyerufu olina omukyala omukyala sinnafuna mukyala sinnafuna mukyala olinze kunyenyanga kedo sebo emyaka gyegyo kyekituufu okuba n'omukyala naye waliwo kantu kemmanyi nti olaba gwe teweeyagala mu mbeera gy'olimu ani addala n'agikwagaliramu so neetaaga okwongera okukyusaako mu mbeera ndyoke nfuna omuntu bambi naye yeeyagale kubanga omukazi kye bayita omukwano nze bwe ngumanyi kuba nze ne bwe ndabulabi kantu kalungi nga nina gwe njagala nkamwagaliza mba njagala nkamuwe kati bwe ndaba nga sola bikola waliwo ajja bikola binsinza ate nfune ebbuba gubadde omukwano gufukemu obukyayi kati ngezaako njiye nsobola okufuna omuntu musanyusa nga nsobola omusanyusa kyova olaba nkyalinzeeko gye bali eyo bangi mbalaba naye nyinzeeko olw'ensonga eyo bakwetega bo emanyi nnaku zino abaana bali bulala naye munnaye era nze abali ennyo mu butaala bakimanyi nti kituufu bali bulala naye bakimanyi nti nkyalina okugusa kino bansaasiramu olunsi ne bagamba kati muleke kubanga omukazi gwe nnina asooka bamuyita music kati jjukira akagoye ke nandigulidde oli ate nina okukateeka mu music kati mukazi owokubiri oyo njagala mufune nga music ono maze okusiba bulungi naye empeta nga enywedde awo tulabe ekiddako tusimbule n'owokubiri ye Santos K tunyumyamu era ndowooza emboozi ekunyumira ate ogifunamu ekyokuyiga Santos tuyina kale simanyi of late waliwo federation naye wabaddewo associations nyingi era ndowooza nekyalese federation ku federating associations zino nyingi ez'abayimbi eziriwo kati gwogwawa oli mu federation oli muwuma ebya association bino gwe oliwa kakati nze nganze nja kukozesa kino kigambo waliwo oba kankyogere bwe nti nyinza okuba ndi mukyamu okumbuza oyinza okuba oli mukyamu okumbuza ekibuuzo ekyo ndi muyimbi naye oludda waliwo kati nze nkyalina okutuula wansi kuba nze nange njagala kinyamba okitegeera okiraba nsobola okiraba naye nkyalina okutuula wansi netegereze kubanga kati essaawa zino ne bwe ndeeta kiteeso ku gundi zonna zomenya association federation ki ne bwe ndeeta bulesi kiteeso nenga nti bannaaye twandikoze bwe tuti bayinza obutampuliriza olunsi kibadde kirungi naye bayinza obutampuliriza lwaki olw'amaanyi amatono kati okukitwaliza wamu kaŋŋambe nti essaawa eno nyinza obutasobola kwogera nnyo ku eyo nsonga sinnagituukako bulungi naye oluvannyuma enkwatako naye abagiriko bo nga bo be batusinze okutambulako era be bamanyi ekitambula katulinde ekiseera kijja tutuuka tulabe nti kakati bwe kiti era tujja kutambula nakyo kuba nange njagala kirungi era njagala nfune mu kyenkola oza music waffe Uganda wanayimiridde atya tugenda mu maaso tudda mabega oba tulina we tuli awo bwe tutyo tetudda mabega tetutambula genda mu maaso tuli awo ku pause bwe tutyo music waffe teyandibadde mubi era teyandibadde na buzibu bwonna naye buzibu bwe tusanze obusingira ddala tulemeddwa abayimbi tukoze ogwaffe tuyimbye era nga tuyimbye ddala obulungi naye omulimu abawuliza nabo bagukoze naye obuzibu tukyabulina owantu wa mirundi ng'ebiri oba gumu abateeka bano music abamuleetera abantu owuliriza bo bafudde nnyo wano situganye ffenna embeera si nnungi ojja kwekanga ne ojja kweka abo bo baleke naye ojja kwekanga nga promota kanjogere ne kuba presenter nammwe bennyini kati nga fake media waliwo ebintu ebimu ebitasaanye nga mutuufu olaba naawe ensi yo oli mugikomerera wansi n'olwokuba oli akuwaddeyo 5 2 emeka gwe n'osalawo oyiseewo
naye nga twandisoose ne tulaba ne tugamba kino kye tugaba eri ensi n'endala zirabe kituufu kye tugabayo nojja kwekanga nga wano ekifu kye basinga oli osanga kyasinga okukasuka kigende wala ekituufu kyo bakibikirako so kati Uganda twetemeddeko nnyo ettaka nga ffe ffe nnyini tweziika ne tugaana okwogera ku kituufu ne twagala kutambuza kibi nja kukulaga abaana gye bali kyekitambuzika si kyekitambuzika just nti ffe abakigaba kubanga waliwo byolaba nti ekintu kyonna mwe abakyongerayo kati mwe abongerayo bino ebintu mwe katale ekkulu mwe ensonga ennene erina okutereeza ekintu kitegeeza singa olondamu noga nti ono awemula nnyo sijja muleeta ku interview yange kuwemuliranga abantu kubanga bino ebintu betuzaala boozadde n'abazzukulu bajja kubisanga bajja kubiraba okitegeera oyo nemumumma obutaala okulabisibwa tebijja kubaawo tegeeza n'enkyana ayagala okuwemula jje ngaawemula ajja kukyewala olw'ensonga nti omuntu wawemula tebamuwa budde naye ojja kwekanga ng'oli ayimbye ebitategeerekeka tugeze byakuwemula byakuvuma nga wekanga gwe bakuba ennyo olw'okuba ataddemu akasente naye nga kyandibadde kiriya newoba wa leediyo n'omuga nti wategedde nti akasente yadde okampadde naye luno oluyimba tetujja dduyisa oyimba oluyimba olufaanana bwe ruti ojja kulanga tutandise okuyimba ebintu ebiyamba ensi yaffe nga naye ekula so singa obadde wakuweebwa kifo kyonna ekyobuyinza simanyi oba mu gavumenti or anywhere olowooza kiki wanditandise okugamba kiki wandisookeddeko okukola nga kitusumbuye okumala ebbanga wano mu industry yaffe mu music nze ndowooza kye nandisookeddeko okukola nga nze kye nandisookeddeko ddala nandisoose kulaba ng'omuntu ayize ekintu kye copyright eyo gye nandisookeddeko kubanga omuntu ayimba oluyimba abantu ne balunyumirwa bangi naye nga ye tannafunadde bibiri oba abamu ne balukola mu kubanze nina bendaba n'omusanga abaana bagenda ne bayimba eyo ku live band nayimba akayimba k'omuntu ng'oli tannafunadde naye ye nga ne ku stage akasente baleeta afunye ne yamuyisa waafuna oba n'agenda n'akazinirako obuzinizi ng'olwedde ye ziyingira naye nga gwe yakayimbe tezinakola ki tezinayingira so kye nakisoose tunuulira kyekyo nti ono yennyini avuddeko ekintu yennyini agenda kufuna atya nenteekawo emiwaatwa egyo kati bwe mala oteeka emiwaatwa egyo naaba nga afuna nti gwe ogenda tutuuka okufunamu naawe akaziniddeko nga n'oli naye kitereevu naye kati wano tekiriiwo era obeera eyo n'osanga ng'akayimba kakuba naye nga gwe awo waliwo ne gye weekanga nze nagendako kuyimba bayitayo olw'entobo oyiteyo mbalala wala nentuukayo kayimba kankali ke nagambe dance to the tune nze sikimanyi na kukimanya nti gyekali oba kakuba naye ngenda otuukayo ng'abantu bakadigida dda era nga abakasaze mu library bakasala nentuuka nenyimba naye nga akayimba bakategeera naye nga nze era ndi awo siina kyenina kiri awo so kakati copyright yandibadde nkulu nnyo omuntu okuba nga ayina engeri gy'asobola okufuna mu kintu kye nga buli we kituuse wonna ayina engeri gy'akifunamu kubanga tekinologi yajja balina engeri gye basobola okukikola kwanza oluyimba lwange kati ne weluzanya ku leediyo nsobola okumanya nti kati balukubye emirundi ebiri kati balukoze bwe bati kitegeeza nabali balina enkola gye basobola okukola ki okuteekawo ne bamanya nti akayimbako ono bakazannye nimbaako kyenfuna esobola okuwa kati bingi byasobola okukola kubanga tutuuka mu kifo nga mutuufu akayimba bakabaala nze nfuna obuvidiyo ne babunsindikira nga bali kandi bassa bazina naye kituufu ekyo kye bakola era kirungi kyekituyamba okutwongera mu maaso ate n'oluyimba lwabalupushi abalupushi naye wabula kyentegeeza nti kakati mu kufunamu nga ffe kyetaaga omanyi bino ebintu birungi n'otambula nga erinnya ne rikula nga naye bw'okola ki bw'okula mu ssente kiba kirungi naye osanga bambi omuntu akubye nga n'ennyimba zaakabi naye nga talina kyalina ye music mwe tuli ate industry mwe tuli bwetyo bweyimiridde ate nga yeetaaga ssente nnyingi kuba buli akulaba ayagala abeeko kakugjamu abeeko kakugjamu so kati ng'omuyimbi inspiration olina
omuyimbi kwogijja? Yawali oba abamu baafa naye nga n'abaliwo weebali abasajja ng'aba Misaki abasajja ng'aba Kabuye Sembogga abasajja ng'aba David Lutalo abasajja ng'aba Eddie Kenzo abasajja ng'aba Palaso abasajja weebali ab'amaanyi bonna bakola na music wanjawulo naye omanyi kino ekintu omuntu okusikiriza kati goyinza okuba okola naye nga enkola gy'okolamu ekintu kyo noga musajja akola bulungi ekintu kyo gwe n'oba nga oli eri ku internet nze ate nenja nenkiyisiza walala so kati enkola gye bakolamu ekintu kyabwe yansikiriza nnyo embeera zaabwe gender sensitive temuli bakyala abakyala nabo mwebali kyovula nkwe bangi bangi bajuliana bangi nnyo so sobola kumenya omu ku omuntu gundi naye nga abamu kati ngabo kati twakula tuwulira waliwo obuyimba bw'abasajja Paulo Kafeero waliwo n'omusajja afa ow'Ebuddu basudde eyo omusajja era ntera okuyimba akayimba ke bayita kya bbeeyi ku stage so kati gwe nga Santos singa mba nkugambye mu bwangu nnyo mmenyereyo abayimbi bakyala bataano n'abasajja bataano abakolera buga nti mu ndongo ye Uganda wano mutuufu nange Santos K bankolera oyinza kumbulirayo ngani nani ekituufu nga si mu bwangu abaana abayimba abakabibanja abakyala ate nze music waabwe bonna nkolera bambi bakoze omulimu mulungi abakyala abo bangi banyimbira bulungi sisobola kumenyera ono n'oli seewaze kyewale naye nga kyekituufu so nga tumaliriza ng'omuyimbi era battles zino zetubeera nazo mu music industry ng'abayimbi zituyamba yaba foli tiimu shiba sindi sisobola kuba tiimu gundi oba tiimu gundi kubanga mpozi kino nja kuwabula buwabuzi okwagala kulungi nnyo era twagale naye singa okuteeka obbato si kibi naye obuzibu ensi mwe tuli ensi mwe tuli eyaffe tukyalina osomesebwa ku bintu bingi tuyige nti wano wajja osanga omuwagizi wa Maniyu ne Arsenal nga beekuba amayinja naye abeeryo basange nga Arsenal na Maniyu naye nga beebuuzaako era tebalina buzibu kati wano bato tezandizize nnyo olw'ensonga nti tukyalina okumanya nti oli okuwagira gundi si lutalo buli omu n'entegeerayo buli omu n'okwagala kwe ate ne musigala nga mukwasaganya naye naye bajja kuba awagira gundi n'owagira gundi n'omwana afuna ekizibu awo ekyamaanyi mugaana okweyamba kati tukyalina okusomesebwa bwe buzibu bwe tulina naye nga tezandibadde mbi singa tubadde tumanyi kye tukola naye abasinga bamanyi nti owagira gundi omuntu amanyi nti bwe saagala Santos K oba bwe saagala bwe njagala oli gwa binkana naye lufuuse lutalo so Santos K ali wano Mutyaba Shafiki ali wano nze bwe mba wa Shafiki ninakola lutalo ku Santos kati bo kye bamanyi naye nga si bwe kirina okuba pagafe mentality yaffe gye tuyina yakufiirawo ekyo singa kibadde kiteredde bulungi bato tezandibadde na buzibu esobola okubeerawo naye love eri general love nesigala sigala nga naye wano one love eviirawo ddala oli aba yagalamo ettire naddala ekitali kirungi kati tulina kusooka kuyiga tulina kusooka kuyigira ntugamba nti wategedde nti omwana yakikubye nti oyo yakikubye naye nowanga yakikubye nti ne mubanga munyumya bulungi kubanga byonna mubikola singa babadde basobola okumanya abantu kino kankibatangaaze mbalabe abantu bamufiira ekiseera kituuka bo ne bakwatagana mu ngalo era ne baga nti ate tweyinaako obuzibu ojja kusanga Maniyu ne Arsenal oli ajjemu omujoozi aguwe gundi bo bakolagana bulungi naye ate mwe muli eno mwekuba bikonde kati singa ekyo mukimanya nti biri bato ziba bato era ziggwawo mwenna ne mukwatagana ekyo ne bakimanya awo tekyandibadde na buzibu era buli omu n'awagira gwayagala naye wano newe biba byabufuzi ne bakiira olaba nti gundi okwogera nti nze ndi weno olaba olutalo lumyoka naye nga ate buli omu okuwagira gwawagira teruba lutalo so nga tufundikira oyina management sofa sina management nti ndi musayininge nti bweki ne bwekiti wabula ninawo tiimu yange kulemberwa Mutyaba Safiki promoter Mutyaba Safiki ne Budaxi ne Eddie Vibes Eric Range ne Franka Pro bwe tuwekuma okulaba nga tukwasaganya ekintu naye sinawo management mpozi ngezze buzi oli najja n'agamba nti akusinziira
so ali eyo nga talent yo ajagadde akusayining asobola okujja ne tutula ku mmeeza ne tulaba tukyongeramu tusobola okyongera osukka wekiri kubanga manager abali sebayagala kusanga oyina kyokola ki era kyoyinawo ku table era bw'otunulatunulamu usanga mmeeza nga nkalu era bw'otunulatunulamu tumuvinga ojja kulaba nga Masaka kizibu okubeera ku leediyo yo n'otatuwulirako Kampala era kizibu okubeera ku TV oba ku leediyo era n'otatuwulirako n'ebitundu ebirala tugenda tukola ku busobozi bwaffe obutono kubanga obimanyi tugezaako kumuvinga ku busobozi bwaffe obutono kati bwekityo bwe kitambula ku social media tukunoonye tutya ojja kugenda ku YouTube ojja teekamu Santos K saani tokozesa omutabani kozesa SUN enjuba Santos K musana ne Santos K saani DA space okole SUN abanfuna bulungi ku YouTube sinawe siri onna wendi Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok wonna wendi buchallenge babukolo bwa TikTok buchallenge bo baba bongere ddala akayimba kandi bassa bongere bakitabuse ne ka video nda tuli mu kwasaganya ne timu yange mu bwangu ddala kabenga kabatuukako enamba ya booking yo sobola okuba ku 7556 390 453 0756 390 453 obo tufuna bulungi kati awo boyogera nani nawe ne Shafiki ne Franka namba ya fero lero weekend oyinza okuba promoter muti aba yagiina weekend oyinza gisanga nange nze sofa ntera kubeera nayo ku WhatsApp naye nga n'okkuba olumu nsobola okuba nayo olumu nga mulala yagiina kale tutambuliza wamu ekintu kati waliwo olwajja okusanga promoter waliwo wajja okusanga nze waliwo olwajja okusanga bwe mbasinze promoter oba Budax kuba tuli basatu bw'ataba Budax Pro abanze oba promoter muti abasafiki namba strictly business kali ate abanoonya banayitawo abana beetega ennaku zino abanoonya bajje tusooke tutereze ekintu kino tuteekemu ssente ekintu kitambule tusooke tugguse kino kubanga abaganda bagamba nti atege mingi bataliira lulina bwe luli kati tusooke tukwasaganye kino tusooke kigguke nabiri bijja kwanguwamu omanyi nga ebintu nga oyinamu kasente nga n'erinnya weeriri byanguwamuko kati tusooke tugguse kino kyetuliko music yagguke ebirala nabyo bigguke kale okujjako ng'oyina akagambo konna akasembayo kuyagala okuwa abafans bo naye nze ndabika nja kuddamu kulaba lulala kale taata akatalekeka nja kubasaba nsaba buwagizi bwamwe bannayuganda yonna gye muli era abali ku fake media mwenna nsaba buwagizi bwammwe music mulina mu bungi mugende ku YouTube channel yange nteekayo obupya buli sera mwe gye buli ndiba Santos K yandibasaka ekaliko ate mwebale nnyo aba viewings ekyakabi era mbasaba mwongere no subscribinga ekintu kitambule nange mbeeka ate wentuuka munyiga akadde wasulira yakapya ng'okafunirawo so ndowooza keka akatalekeka nsaba buwagizi bw'abantu kyekyoka ayino bagenda kuwagira kuba music w'omulungi amina we bali kusiima ssebo kale tweyanziza obudde bammwe bannaye bwemutwazise mmanyi kaddata kati kabbeeyi ate obusente kati tebulabika kasente kabuze naye buli yeerekereza kaddata ke n'obanga osobodde okulaba interview eno nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala tojjanga okwo oli wa muwendo nnyo gye ndi kubanga of course bw'otalaba tekitegeeza nange mba nakoledde bwereere so nkussaamu ekitiibwa asubscribe nza like nza comment nza share nze naddala atabuuse kalango oba okoledde ddala omulimu ogukyasinza okubanga gwa bbeeyi Santos K tunyumizzaamu nsuubira nti emboozi ye erina kyogiyigiddeko olina by'oggyemu ate weeyongedde okumutegera ate nkiwa kati okuva n'olwaleero ogenda kutandika okumusapootinga ebivulu bw'onoowulira ng'ategese ojje olabe performance ze YouTube abagambye mugendeyo mukebere ku music we si ndibasayeka ne music omulala osobola okuscrollinga wansi noba ng'olaba music omulala gwakola ki
gwe yakafulumya so far ate nga albums atugambye ziri 3 so fe tugenda kubeera nga tulinda bulinzi kyonna ekipya kyanaatuwa tubeere nga tukyaniriza kubanga yewaffe munnange ate tunaakola ki tulina okuwagira ebyaffe ebyawano kuba abaana abafa abawana ate balina talenti olwo oli awo n'okusinga eyeeyo ebweru gye mukola ki gye muwagira kale promoter Mukyawa Shafiq naye kajje tubeere nga tuwayaamu ate tulabe ebigambo nga bwe bitambula ono ye musiibulidde wano atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi mweraba